nenda bajeneza ngoli ajuwereza muno oli amiride ku mayinja eri munda ono ali bweru nenga katuyise we kyandikomi nenga twavudde ku bino nti oba bakeyana nti obetaka lyabwe siryabwe erya ddwaliro sirya ddwaliro waliwo ekintu nga kyetaagisaamu humanity nga si kyabuntu nga kosi si kyabuntu mu butuufu ng'osusse we wandikomye watyanga yeggwe ovudde mu bulamu bw'ensi ne batandika okukola ebyo bateekawo bambi n'amaddala waneeno ku kkubo we tegava nawo okumanya nti embeera yava mu nteeko Nabiccu amadaala tegavaawo mu butuufu kyampisa bubi nnyo kakati n'otuuka n'olaba embeera omusajja afungiza ekanzu abuuse omulambo jeneza gyesirabangako nga batyo oboola batyo ono akutte eno oli akutte eri etali keesi nti omuntu tasobokemu asobola n'osobokamu bangi abaana aza kumunyeka olwo kati bannaffe ab'e Kampala kyovula ebintu ebimu tebyetaaga nnyo kutuula bwe bakulonda emirimu gyo giri eno mu bantu abanyigiriza abantu ak'obuntu kaggwamu kuba waliwo kekoko oyogeddeko gali nti waliwo ekintu nga tuvudde kubiri ettaka lyani musooke musiibule munnammwe kubanga okuggala ne baggala n'ekkubo basobola okuyita mu butuufu olanga kye bakola si kya buntu ekkubo olowooza lyetaagisa ttaka lyenkanawa n'ekisakati kyonyini olabira ddala nga kinene kyesimanye bye bagenda ozimba biva kuli ne biguka eno kakati ekyo bakkiriziganye ate mu bukakamu ne mukwata n'amagye ne muteekawo mbu tebajayisanga wano mirambo mu butuufu kasita baawanika jeneza nze naggwamu muli babi nnyo mu butuufu naye ensonga y'Emmwannyi ngakkiriza egenze ensonga y'Emmwannyi ngakkiriza ate ekyatuleetedde obuzibu mu Emmwannyi buli muntu kugyogerako agitegeera n'atabitegeera Nabiccu kasita twatuuka awo e Uganda debate saawa zino eri ku mikutu gya social media nga n'atalimangako wadde doodo owa wiiki ebbiri ali ku debating Emmwannyi essaawa 3 ali ku kimwe Emmwannyi eno gikwateko ndabe gikwateko Emmwannyi bwegenda yawoza gikwateko ndabe talina kyakozeewo kati nebaayo ate abali serious nga oli asunsula ekigambo Emmwannyi naga nti Emmwannyi eno lwaki tetwekozeemu mulimu oluusi tulwawo batuwa omukisa Nabiccu okimanyi nti Emmwannyi kyabugagga kyennyini abantu bagizimbyemu kati ate engeri gye batandise Emmwannyi ne bagigatta n'Obuganda awo ne bitabukira ddala anti Kayemba solo tebirinawo ebikwataganya Kayemba ow'ebukoma nsimbi yayimirira n'agamba nti ffe Emmwannyi eno tumanyi n'agikulembeddemu nagataani nti kabaka wa Buganda yagamba terimba n'asindika ne musajja we okuba nti Emmwannyi waliyo ebitundu nga bw'ogamba nti Emmwannyi matooke nga birina awantu webisibuka ennyo naye ekyo tekitegeeza nti mu Busoga tebabirima oba mu Mambuka tebabirina ekintu ekyo kyesimanyi be batakitegeera nti bwe tutwala debate ku Parliament eba ya Uganda yonna kati basa ekintu ekyabadde ekirungi nti ekirime bw'okitegeera obulungi okukijja ku musiri nga tubadde n'abasajja abasize sente kati ne mu byuma ebikuba kaawa Salima tubalina ekirime we batuukiro kiteekerawo gundi ekitongole ekiramba nze nga sirabanga ekitongole kyakasooli nti ekyo ekitongole kyakasooli naye olaba bakwata ekitongole ne baga nti ekitongole ky'Emmwannyi kitegeeza ekintu kiba kikola walabye ku ssente abaana zewadde bakuba mu bitongole ebyo wazirabyeko Salima nga ebyo byonna biri kale ekirime kigenda tukirize naye walabye ku kasente abaana kawadde bakomba biliyoni za sente babaze National Forest Authority ne bazize ebbali UCDA nga bakola n'endagaano esaasaanya endokwa z'Emmwannyi nga buli munnayuganda wetwogera yandibadde alina ku ndokwa kyova olaba ababaka ab'engulu aba Northern bavaayo mu Parliament recently nga badiscussinga ku gundi ku bill eyo y'Emmwannyi ne bagamba nti bo bukyababeerawo tebafunako mu constituencies zaabwe ndokwa kakati so tebalanda mugaso lwaki nkubulire ku sente ze baawa aba UCDA bagabendokwa ate bino ebintu ndooza tekyandibadde na kitongole Salima kuvaawo kuba tufiirwa ebintu ebirungi bwe tutyo nti UCDA ennungi be baagikwasa bagizanyiddemu kyeka y'ensonga lwaki baagala okugijjawo okugiteeka mu ministry basobole ogimonitaringa yes obulungi osomanga amawulire wano ng'embooka enyooka mu byalo baani abakuba abantu embooko abantu bawulira mbu ebyuma tubigadde temuddamu kunoga Emmwannyi zammwe eyo UCDA mbu munoga Emmwannyi nto ezukusereeti ebyo ebintu byekola
yandibadde nga ye yagaba endokwa kweteeka amaanyi ekuba abantu emboko ku ndokwa ze yagaba naye onkuba emboko ku ndokwa ezange ate nga bakusasula ompendokwa olabye Uganda we tuli kati nze ngamba nga Kabuye byazze bubi nti UCDA teyakola gwayo nenyiza abamu abagituma yandibanga gavumenti okuvaayo okuteekawo ekiteeso ng'ekyo ng'eraba nti omulimu tegukoleddwa ki bulungi ekigambo parasite enkwa UCDA batuso giyita enkwa omukulu yakutte kalaamu n'olupapula n'agasiranga ku nkwa nga UCDA kubanga nga twavudde kweno public opinion nti mu butuufu Emmwannyi zitukoledde bulungi biki ne bano balina ensonga zaabwe kubeesigamye okulaba nti ekitongole bakola bakijjawo ate nga kyo kituufu babbi omukulu yogera ku UCDA anyiiga n'agattako ne NADIS bibiri ebyo n'agamba abanadisi babagamba nga mugabe embuzi mwagoba zaakona n'abagamba muwa abantu emiti tegimera embuzi ye tezaalinga za bukadde 8 nezifa waliwo ne gwe bagamba nti genda olete ku ddagala erigema omukulu naye yabulira awo kati ebya Uganda owolereza omuntu Salima naye ng'omuwolereza mpola nti bakola obulagajjavu ne batakola bulungi mulimu gwabwe naye ate nga bagenda fiiriza bannayuganda bangi nnyo ekitongole kyandibadde ekirungi naye era ne mbana ne mbuuza oyo waayi babbanga gavumenti eriwa eyateekawo ekitongole mwennyini bw'aba yakyejjiddewo fe tuyoge